promoters abe Uganda enenvayo ngezeko bata sati nange ne bantwaliramu musango gwange gwali mu kooti era nga nalina mwana mulenzi Ben Gunter oba muyite Guntok avuddeyo n'ayogera ensonga lwaki yasibwa mujjukira bulungi ayina ekyevule Dubai ne wabaawo entalotalo n'asibwa era abadde abitotola lwaki yasibwa ani yamuyamba ki ekyatuukawo na biki bye balina okukyusa mu music industry ya Uganda. Kansuubire nti muli bulungi ab'emikwano era nti olunaku olwaleero olwa Tuesday lubatambulidde bulungi era akasana kalimu kwaka si kamaanyi nnyo kali bearable era nga weather yo nnungi. Abami n'abakyala mbadde nsaba atanaba kusubscribinga kulikinga nakutapinga ku notification button okikoleko ssaawa zino mukwano tuleke tweyongereyoko mu maaso era nga mbeebaza banga mulaba nga muliza ne NCK TV mwebale kukininga era temujjanga okwo. Mwana mulenzi ono Beenie Gunter yalina ekivulu ekimu e Dubai kyebali bategese bapromota ne batandika okuranagana era n'avaayo abataase nga bemulidde mu akatambi kensoose okuba playingira naye mbu eyo yo tebataasa abantu nga barwana ekikulu ky'obalina okukola kubira poliisi ejje ebimalirize. So the mere fact that Beenie Gunter bamusangawo ku ground ngali ne bano abarwana kyabafosinga okumutwala mu kkomera era while he was in prison yatryinga reaching out to Kenzo ngono ye president wa UNMFA. Sorry, ye president wa UNMF. Yeah, eyo in full ya Uganda National Musician Federation na reaching out to him. Ela Kenzo na msubiza nti agenda kumuyamba naye obyayingiramu ekoti Kenzo n'abyesamba. Ela Beenie Gunter kino tekyamuyisa bulungi ng'agamba nti was so disappointed in Kenzo n'agamba nti kati olaba tebanyambye nga ndi mu nsi za bweru whereby anything bad can happen to me abantu bange ne batakimanya olwate mu Uganda. He was so disappointed n'agamba nti era ebyo ebibiina ye tayagala na kubimanyako ngenda batelako ka video wano nga ebyo abyeyogerera era na thankinga Bobby Wine, Crystal Panda, Judith Hard, Brands n'agamba nti bano bo bakola kyamaanyi okumununula mu nsi z'Abawalabu. Zijjukira bambi yakolako ne post Beenie Gunter nga yebaza mukyala we okugezaako okumuyambayambako aba Guntok oba the members of Guntok ekyo kibiina kya Beenie Gunter bakolanga post nga bagamba free Beenie Gunter, free Beenie Gunter naye munnange abavayo kumuyamba kwe kuli mwami Bobby Wine nga bagambye Crystal Panda, Judith Hard ne Brands. Ekambatireko ka video nga Beenie Gunter ayogera. just ndaba bintu bya bufere maani zesitera kwogera bintu bitagatta naye nali mu real situation nendaba the real one. So I was very disappointed. Beenie Gunter bwatyo yali so disappointed era nga olunaku lwe twakimanya nti actually Beenie Gunter yavuddeyo mu buwambe gye yali. It was on Lydia Jasmine's show era yakuba omuziki. He was a surprise artist, no one expected him. N'alumba stage n'atukuba omuziki era twali basanyufu nnyo nga buli omu yeebuuza ani yamuyambye okuva mu kkomera amakomera g'Abawalabu si mangu naye ye Beenie Gunter yagambye nti tebamuyisaako bubi emmere bagifuna sigamba nti yakubwa naye kkomera lisigala kkomera wadde nga condition gy'oba olimu nnungi. The mere fact that toli wabweru tolaba kigenda mu maaso you're not working and most in a foreign land kyobambi kiba tekikuyisa bulungi mentally naye nga twebaza mwami Bobby Wine, Crystal Panda, Judith Hard and Brands okuvayo ne batuyambira kono omuyimbi mawulire gaffe amalala mbaleetedde ka dash Primango no kuta eno wiki yo baba yatandikidde mu Gia yagenda n'akomentinga ku kayimba akayimbibwa the 6 Killers bana abayimbi nga bali mu TNS okuli Nina Rose okuli Joey Landa kuliko Zafaran oyo ye bambi ali mu Songs Avenue naye TNS yabakombininga bayimbe akayimba bali abakyala mukaaga ne bayimba akayimba ako abamu tebakaagala bonga timu beta the 6 Killers oba abamu babaita the new Kardashians because the 6 and even the Kardashians are 6. So
Prima Kadash yawa reviews n'agamba nti bannange oluyimba lwe muyimbye lufu nnyo muyimba mutya oluyimba bwe lutyo how n'agamba banaffe balabira ku mmwe muyimba mutya oluyimba bwe lutyo olubi n'akola post nnyingi ne ku pages ze bikyaliyo ku Facebook pages ze bikyaliyo mutebitayisa bulungi Nina Rose era ku interview Nina Rose video n'avumira ekintu Kadash Prima kyayogera ne Prima Kadash era ne Jolanda n'akola post n'agamba kyokka ebimere bye tebiwooma jjukira Prima Kadash alina olusaniya Roberta Prima lusaniya Prima Kadash akoze live ku TikTok ye ngenda gye batagingirako nga naye ali mu kwedifendinga ng'alina ne byayogera. Sincere is very bad. And then abantu abadde bangamba mbu I'm not supposed to talk about music like duh. Ekisooka nze mmanyi nnyo music okusinga nno n'abayimbi abantu abamu bagamba mbu tolina kwogerako music basinga okumanya music era oluyimba bwe luba lubi nobadde oba olina okwogera oba tokikusanisiza nga we nayogedde ate omuntu aba tayagala muwa comment nga muyimbi oluyimba luteke ku DVD alukube mu nnyumba ye naye bw'oba olupostinze mbu tululabe mukwano bwe luba lubi tuba tujja kusabula tujja kusabula ate guno omwaka bambi abayimbi mutuyimbire ku nnyimba ezirimu amagezi twakoyo tuyimbira ebiyimbayimba ebitakwatagana artists please up your pen. I'm talking as a fan. I'm talking as someone who loves music. I'm talking like a Ugandan. Nze ndi muna Uganda ayagala nnyo music. And I don't have a reason why I would put a fellow woman down, like for real. Naye banange omuntu asobola oyimba oluyimba nga lubi n'owulira nga banange omuntu yakedde ku maca n'akwata pen n'asasula studio n'amala obudde bwa producer n'akwata video n'atungisa ebigoye bye yambala ng'oluyimba lubi kyokka mu nsi eno mulimu ababona banoonya school fees n'ogamba kale singa ssente bakale yaziwadde omuntu n'asasulira omwana we school fees yeah naye oluyimba bambi lwo lubi era oluyimba olulungi era tugamba nti kirulungi nga tunagamba nti azawa alina masavu oba masavu atenga gocha. That's a song, that's a tune. Ositegeera ng'omuyimbi mulaba nayimba oluyimba ne tugamba lulungi naye tosayimba luyimba lubi.